tebamupulaningira Bobi Wine ne bamuyita omuyaayi ne bamuyita omulalo kakati Bobi Wine as Besigye controlled the behind the door and Museveni controlled the front door. This man yayita mugundi musaidi ndala tebamulaba tebamutegeke Besigye ali ku lujjiro mali Museveni ali ku front door Bobi Wine ayita walala yayita mu mbirizi tewali amuyinako formula panic kakati what is happening today nti Bobi Wine lokuba tewali amuyinako panic tebamuyinvestingamu abajozi ne Museveni alemeddeko kati yena ali muyizine puzzle. Yes. Abantu joga tebasobola genda kwogera mu bantu. Abantu bonna babakubi babamazeewo. Bapamane secretary nasali oyo omwana amukubi. Now because NRM is in a puzzle, kireeta abantu bannaffe aba people's government. Okubala waka puzzle. Kubulira nti government olokuba yali mu panic teyategeera how to deal yerabira Besigye. Kakati ffe tukugamba ekintu kimu. It is true. When government is facing a political enemy, you do like in a military. Cut off his supply lines. Nabaganti South Korea, Hyundai, ne Samsung, the companies are single bunji. Hyundai yakole motoka, nakola n'enguudo flyovers. Mumukola flyover. Ntwaya passenger yeri pakubasi. Kakati bano bakola ensobi. Bateka sanctions ku Bobi Wine tayimba. Naye nga woteriza Besigye zikola. Nga petrol stations Besigye zikola ensi realizing ngono ebibyete mubisiba. That's where NRM lost, the government lost to Bobi Wine. And by imposing tough measures on Bobi Wine, which they have not ever imposed on Besigye, Besigye was exposed as a mole. Tewali damage jayinza kola. Yes, all right. Obugambo bwo mukutereddeko bunaakujjukizanga engeri omukulembeze gw'ekibiina kino ekya National Unity Platform gye yajja afuuke ensonga mu Uganda era afuukire gavumenti akayinja mu ngatto. So njagadde nkujjukize n'obwo bubaka gwe yenna agenda maaso n'okulwanagana n'Ekyagulanyi n'okumubuusabuusa otegeere engeri gye yajjamu ebyo ebiboozi byammwe mubeeramu bali kimu akola waati ne waati. So ebintu ebimu bikuyambeko okutegeera oba tomanyi gy'ova ne wooli oba tomanyiiwo kitegeeza ne gy'olaga oba tojja kutegeerayo ge mazima. So njagadde okuwa obubaka obwo bubazuukuse mu ndowooza otegeere lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu akyafuubeeredde gavumenti eno ekizibu, akyagibeeredde nnyo era akyagifuukidde ensonga kubanga tebalina ngeri ki gye bamukontrolingamu. Tiyali investment yaabwe, ekyo kye njagala mutegeere. Era byonna ebibuuzo ebigenda byogerwa, njukira Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'agamba nti baateekamu Robert Kyagulanyi Ssentamu ssente nnyingi ne kati agenda mu maaso n'obbatigomya. Ensonga lwaki olaba nga afuukidde gavumenti ya Mwami Museveni ensonga nti teyali projekiti yaabwe, teyali investment yaabwe. Bano Besigye baani bali baba investingamu, abamanyi baliko limit. Kati ono yajja mu ngeri etaategerekeka nga ne limitation tebagipulaningira, bakigezezzaako nnyo enfunda eziwera kigaanyi. Oba wakategedde akantu ako, eno teyali investment yaabwe. Kati y'ensonga lwaki buli kasonda abafuukidde ekizibu. Oli ku Yugi Updates Zibiko Sinzo Bango tuwuliriza, mbagala nnyo, mweraba.